create space for the generation. Ogasse ebintu bibiri. Ogasse debate y'amaanyi g'omubiri ogiyingiza mu maanyi g'obwongo. Cristiano mu bwongo mupiira agumanyi bulungi. Ekizibu kye kati ekimukubye entebere omubiri tegukyayina maanyi gakola ki gafubutuka misinde gye yafubutuka 20 years ago. Ne Ronaldinho ekyamuwummuza yali omubiri nga gutandise okoowa. Kino kye tudiscussingako debate gye tuliko yabongo nti oli gyako mukkula gyakoma ate okubeera n'ennyimba ennungi. Ontegedde bulungi gwecho kyogamba n'ekirala kyogamba mbu bandi badde bayina likodire boss manga bayina amasomero biki eyo actually ndowooza ya DJX agambye on that matter Bebe Cool Bobi Wine actually right now bandi badde bayina strong farms oba bayina institutions abigagamiro ngeri n'abayimbi nga munana kati ekyo kankiddemu mukamala budde ya chali eyo naye bakolingi mwenna mukimanyi nti waliyo muyimbi nga ayimba bulungi. Actually ekyo kye kyatabula abasumba kati kankuvugireko ke kyatabula bo balowooza nti boba osobola okubuulira enjiri osobola n'okubeera manager wa radio boba osobola okubuulira enjiri osobola otandika company n'ogituule waggulu bo n'abamu ku ba business people balowooza nti bw'olima emmwanyi zo zikula bulungi n'ozitunda osobola otandika essomero n'obeera headmaster waalyo naye ate osobola okugula ekyuma ky'emmwanyi because oba mu line of business eyo eba calling nti waliyo omuntu nga ye asobola okuyimba ebyo n'abimanaginga ni waliwo yo omuntu nga ye Katonda yamutonda kuyimba buyimbi ebyo ebisigadde kuba kugazi ya bongo gwe jangu abisobola yimbirayo emyaka 2 funa sente zo zimbe essomero ye calling yesi yakuzimba amasomero na farm kati ekirese kati ekinze kyenyinza okwongera ku kya gravity bwaga ntasola gulwa sente ezo nyinza kusaba ba manager baffe babe n'omutima ogulumirirwa buli bwoba ne manager nga munnaku mu mutima ngira mwavu mu nsawo nga n'omuyimbi mwavu temusobola gulwa milioni 5 manyi lwaki ojja kujja kundugga nga baagala emmere wako mukazi ayagala ekizigo oli ayagala kino oli ayagala kiri ogenda omugambe wali watu wakakadde kati akuyaya nokasaba kyokanga ne manager ewuwe bali bubi kati muvuyige nga zigenze naye senga omuyimbi manager ovayo n'ogamba kati Jeff Kiwo mulaba amaintainings abayimbi be kuba ayina sente kwata milioni 2 oba 15 gamba omuyimbi wo tukole endagaano nzikuwoze genda okole business ereta daily income bwe tuyimba nzitema kitegeeza omuyimbi bw'aba ne 10 lyafuna buli nnaku tajja yayanira mitwalo 2 so Dr. Koye example yasembyeyo Chameleone Mozei Matovu mukuru ku Chameleone ne Chameleone bwe yategeera nti bana abasajja bali credible teyagamba ko nti Mozei Matovu lekera okuyimba yagenda n'amugamba tukoleyo n'oluyimba ofitinge mu mulembe gendo labo oluyimba lwe baakola lukuba mu bato lukuba mu bavubuka lukuba ne mu bakadde solution yaffe nambeemu egenda kubeera kusooka kubeera ku quality of lyrics quality of production quality of performance egenda okutuyamba conflict of authority bana baagala kuggumira senga Muzei Matovu nga yali teyakuuma kitiibwa kye nga kyatyoboka nga abayimbi abalala Chameleone yani munoonyeza kati kyembagamba temudduka kuyimba mubenga Matovu mukola amaka gammwe mutegeke ekintu kyammwe nga temulabikalabika babalaba lwakaseera temukompitinga omuyimbi ajja kujja kusabe nange nsobola okusaba n'omulala kasita oba weewadde respect yo Matovu engeri gyalwaninga mu afirigo ye gwe ayimba music wo it is none of your business gwe oba akola ki oba music gwayimba wa kikulu nnyo gwe yimba gwolaba nti akuwa sente gwe totandika kukaka Matovu kumugamba etoda oluyimba toluyimba lwaffe gwe luyimba olumusinge oli yabaganye nyimba ono kyagamba oba baleme kubeera mu mainstream nze kyempagira si kubagoba mu music mpagira kimu kugamba nti bw'olaba ng'otuuse mu myaka gya Chameleone kola ekifo kyo oberenga mu mwaka ne bwoyimba ebivulu 2 ekifo itize calling oli waliwo abatondebwa okukola ebifo babikole Chameleone waba tayagala kukola bifo actually it is a weakness gwe gyoba okuyisaamu okola ekifo n'ekyokuba nti bwe mukyakozesanga minzaani mubagoba lwa mpaka audience yabagobyeko Chameleone alina we yayimbira bagamba music yote biyimba bagende ngatumaliriza audience tenabagoba lwaki mubagoba ngatumaliriza bakumaliriza dakika emwemu tugende to switching emboozi what is special about those three in this industry? Why are they so dominant?
one kati kankweso bi gravity gye yasoose okukola lwaki bali dominant bw'oba onooba lumba oyina kubalumbisa music nti music waabwe nti Bobi Wine olwaira asobola ayina oluyimba olukuba mu ssomero ayina oluyimba olukuba ku mbaga ayina oluyimba olukuba mu kwanjula ayina oluyimba lw'owulirizaawo bayina music of all time. But they have also have the same gravity. Ayina wina lusobola okukuba ali ayina ayina nyimba ze nnungi naye tebazaagala zipromotinga bo baagala nnyo zino ez'olwaliro so do the Bebekuz promote better than us bapromotinga better than them ne bakuba nnyo ennyimba eziwanga zikamiliyoni nkugabi ngenda ku cricket oval sigenda kulaba forever nina oluyimba lw'ennyambala essaawa zino tu yenna alumba abasajja abo kati kankuwe tekiniki ebeera bweti tobalumba kakota wagulayo omu abo mulala bakuwagire bwoba okuba Bobi Wine mukube abagagamiro bakuwagire bwoba okuba Bebe gwoba okuba abano bakuwagire kyovula kamiliyoni bo nga basatu okimanyi nti nno babaddenga babeera babiri against one basooka Bebe ne Bobi against kamiliyoni ne badda kamiliyoni Bobi Wine against Bebe kati it's Bebe kamili kitegeeza naawe abalumba oyina kujja mu format nebo bagatta wamu kakota yegwe muliro no gwe yatuddeko eno bakukuba muyo oyina balumba ekito kye bazimba kye bajja mu lutalo nga beekuba ekintu ekyo abasajja abo nze mu ndowooza yange nze ngamba balya kamo ne baali bazimba kintu kyabwe kyekizito ye kuba gravity okitegedde ate ekirala nalina kyayogedde nti music ono okujjuza ekisaawe nakyogeddeko mu mawulire nti omuntu nga yakakuba oluyimba lumu bwajja najjuza ekisaawe nga kuliko abayimbi mukaaga lowooza yaleese abantu kumbe abantu babagize lwabali kati nze bwe mba nina bintu bizibu ng'essaawa zino mpeze ennyimba 20 eri yajja okujja olwa bintu bizibu mu gugu so gravity yerabidde nti bonna tebaali babe mwalimu abajja okulaba ate n'ekyo neyo nayo eriba argument fanadde ebyo ebipande bye mukwata ne mwetekako abayimbi 50 ku mutwalo gumu ogenda omaliriza nga buli muyimbi bamulabidde singi 2 nga oli walayisi eriba argument kyankozeseza bandi katsoke tusinge gears abamwe yana yasumulule